Yes, jeri akagutanga buli jera nkomyo ku nsonga eyo. Full figure tukwegaidde sigo wa NRM yasooka te sigo gendo okusembayo. Sigo yogerera NRM era sigo gikolera obubadi obugendo giyisaawo. Ebyo byokola byolowooza bye bigenda okwongera kaluka NRM kawansi ku ground otandika okuperereza abantu bongere ku bululu. Ebyo byokola tebyongerako oli mobilizer wa kika kigwe. Ayugira ateeka abantu abatuswaza mu mawulire. Toyinza kugamba musimanyi batu ekisajja bukyaba kita president yabawa ekisonyo abaana abo mubaleke bagende bawumulete mubakozesa mubajje mu mawulire abaana faces zikyali nto eggwanga lijja batunuulira muleme kubakufuula byakulwanyisa. Full figure ja mujahidini mu mawulire byayogera bituswaza ayogera obulimba opposition wegenda okusinzirako okutusasanya ensi zonna nti government ya NRM eyimiridde ku bulimba. Omwana oyo bagenda omukwata twali tetunalonda ng'ali mu kukomera kimanyiddwa muri ku likodi gye kiri. Kakati ate n'amaana ajjayo obulimba obukukunavu ffe ng'aba NRM tukkirize tusirike munaye ate omwana ayogeddewa yakyusewa NRM. Najjayo obulimba mbu yatiikinga obululu mu biseera by'okulonda ate ne bamubuuza nti mwe mwateekinga obululu ng'ate yali mu kukomera n'atakula n'omutwe bw'ati. Najjayo obulimba nga ne byalimba byennyini bibula bane lwaki muswaza ekibiina kya NRM. NRM lwaki mulowooza nti eyimiriddewo byekola kupangapanga na kuyimirira ku bulimba. NRM eyina amaanyi yandibadde eyina amaanyi ku ground naye mmwe kennyini mmwe like ng'abo ba full figure. Toyinza kuvaayo n'oleeta musajja mu mawulire omukoowu omusajja omulwadde w'obwongo n'omuleeta amawulire n'atandika okulimba ebintu ne bimulema n'okulimba. Ne bamubuuza mu abutiiki ajjeyo ekitundu lwaki talaga ayogera ekitundu we babutiikingira. Amawulire gaakubanga ensi yonna ng'ejjudde bannamawulire kamera zaali zitundula. Ku security gye tulina temuyinza kwagala kutuswaza kutukubisaamu bitulimbu. Opposition yatuuka n'okutiikinga obulu miliyoni 2 yababutiikingira mpuku yawe eyo gye mutamanyi. Kale ne baba babutiikinga ekyo kye kimu kukiraga nti NRM nnafu nnyo okutuuka ku existence eyo. Wansi ku ground mulo security kyemwagala okugamba nti mwagala kukakasa nti NRM teyina security enough security. Kyemwagala okugamba nti NRM teyina ba informer abali wansi ku ground abayinza ogituusaako amawulire nti wali batiikingirawo obululu. Kyemwagala okugamba polisi kati ekitegeeza nti mwe fe aba NRM tulimu enseekezi mu polisi mwennyini muteekwa okubaamu enseekezi eziraba abantu nga batiikinga obululu nezisirika. Twagala okubabuulira gavumenti ya NRM yekubisa obululu. Gavumenti ya NRM yeyina security ekuuma obululu okuva lwe babuprinting okuva mu nsi gye babuprinting babukuuma okuva gye buva ne buyingira mu ggwanga nga buliko security ya gavumenti ne bugenda mu kifo we bukuumirwa nga buliko security ya gavumenti paka lwe bugenda mu bokisi mwe tulondera nga buliko security. Obululu emiliyoni 2 mujahidini bwagamba bwe batiikinga babujjawa. Security ye yabubabbira Electoral Commission ye yabubabbira babujjawo obwali obwerere ne babutiikingako. Ye ekiseera ekyokulonda osobola okutiikinga obululu miliyoni 2 mu kaseera ako kuva ssaawa 12 ze tutandika okulonda paka saa 10 kitundu. Time eyo osobola okutiikingiramu obululu gwe mujahidini gwe ne full figure abalimba ensi. Lwaki muddira gavumenti yaffe ne mugifuula ekidyeri abantu abatalina magezi okujja okulimba ensi ng'ensi eraba. Please full figure tusonyiwe. Sigo wa NRM asooka ate sigo ogenda osembayo. Kazi ebintu byekikola byonna ebintu byakutuswaza buswaza. Please bekikwatako tubeegayiridde ffe tulumirirwa NRM tuli wansi ku ground. Ekisooka temuttira baana kaliya yaabwe. Abaana babasiba emyaka 4 bavudde mukomera president yabawadde amnesty babawadde ekisonyiwo mubaleke temubafuula kyakulwanyisa side ne side. Nawulidde Minister Baramu ng'obuleminga abantu abakozesa Olivia Lutaaya opposition ekozesa Olivia Lutaaya emuteeka mawulire ng'alebula government which is bad kibi sikiwagira. Naye ate bw'omala okubuleminga opposition ekozesa Olivia Lutaaya nawe ate omala obuleminga full figure
akozesa mujahidini okulimba nga alimbira mu NRM nga yogera ebintu ebiswaza NRM government yafu. Blaming abantu babiri tukumanye nti awo yimiridde ku mazima. Neno blaming abakozesa Olivia Lutaya nga atene full figure ali mawulira akozesa mujahidini. Awolabo botambuza bulungi obukulembeze. Bonna mubajja mawulira omulundi kumwejo chapute gwe tugenda mu Kalulu. Mfujo kudda mugasi oyo tudda wansi ku ground tunonyeze NRM akalulu. Tunonye biche bigenda okwongera ku bululu bwe twafuna muve mu byo kudda kutuswaza. Please full figure nyabo tukwe